Omukwano weguli, eneganda weguli, kakasiza nandabe ko mama weguli. Mwana watu jeguli, onda zenti jeguli, zenkakasiza nandabe ko mama jeguli. Aganyabo jeguli, nze bulijjo byendaba ku TV jebiri. Ze nanyumirwa ntya, otolito wangala bujolina wati. Ononya wosula kasuku. Laba. Lavu yange yali yabbira nga n'ekisawo ky'obusungu kyali kyajjula naye omukwano wagukwekula bwe wajja bw'otyo mukwano n'oguvumbula jeguli owe mama jeguli ze nkakasiza era ndabeko mama jeguli mwana wattu jeguli onda zenti jeguli ze nkakasiza era ndabeko mama jeguli okiwulidde omukwano jeguli owe mama jeguli ze nkakasiza era ndabeko mama jeguli mwana wattu jeguli onda zenti jeguli ze nkakasiza era ndabeko mama jeguli. ate buli wolaba awantu nga meeting zituulatuula mu January ng'omanya bagenda kugoba abakozi nze nkubuulira kati waliwo shake up ejja kuyaya wano biba tebitambula nga bwe babyagala biba tebitambula naye pozi owaaye twagalayo ku byokulya pozi gwogenda li no yagambye yasiibye naye mulina bizibu ki ebibasiibya bwe mutyo oyinza okuba osiiba nze njagalayo mazzi wora abakulu bali baagala katogo kati oleeta otuterewo nekanda eyo ng'eyaka wano kubona omwana ndowooza omulaba bwafaanana she's a different breed altogether okimanyi nti mama nge yali Josephine kyava mbadde nkubuuza because I saw your name Josephine kati mbadde muzaabuza oba gwe namukasa oba gwe Josephine entegeera nti kati gwe gondi hallo abo be baagala okulya oyo nno ye manager wa wano naali brown wenna oli brown wenna kaana kalungi ndowooza okalabye naye munaye kawala ka mukama waffe wano tulina laba bulabi tuti tetusobola kwebonyaabonya wakati wano olwoba oyolekedde oggobwawo nolyoka ogamba remi lock bamaze tutandike tukole order bane mumaze kuba kati njagala silence ow'amazzi sooka ogaleete tutandike lumu oyo nno yali mu vidiyo ng'ali mabega aseka vidiyo yakunyumira osinga walinga ali mu sinema era ndowooza omulaba ali mabega waayo yamunyumira osinga ffe abagikola abagituddemu abagiraba anyway tutandike Get the events and beyond. The unique star. Back to Sako Fig Famaika. Ali live in the city. Ali Muchimuga Wakati. Lugogo cricket over. Abiri mukaga January shinze mtwale biri. Yende mtwale tane mezi ya milioni 3. Saturday ngabiri musambo Buhinga Stadium Fort Porto. Shinzo mtwalo gumu. Oro kusande ngabiri munana Hidden City mitiana. Wa mtwalo gumu. Fig Famaika agenda kusabule ndongo nojuulira. Nkola ya fresh boy. Fig Famaika Lugogo cricket over. Abiri mukaga back to Sibwako. Hamataga Jessa. Move it. Kagwira Sports Betting. Convilla Tours and Travel. God Best Entertainment. Newmans. Abakulira obumpwachi. Omusingi kikulu nnyo eri omwana wo kati wanjulira Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya Disney Junior weesinga obukugu ebyentambula baabigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi kaakati nno maama taata kujja ne mulirwanaawe ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Inatete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akwe ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0795 Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation.
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Yaya Extra. It's I'm with the beautiful Zafaran. Yeah? From Swangz Avenue. Yes. Swangz, my Swangz bantu bange. Oluusi babaako, oluusi ne bejjako. Naye abai business ya music bwetyo bwetambula. Oba oli eyo genda owulira vinka yali ayagala kunkuba. Nenga nayo yo mwana yeesigachi. Eno size jendika nasobola but yeah, it's a good job going on ku Swangz Avenue. And so kubuze ku bantu abatulaba n'atuwuliriza. Abatulaba mwena mbabuzaako amanya gange nze Zafaran mama masanyo nesimye nnyo okubeera wano ne Kasuku. Ne gomanyi okuyomba osobola oleekaana. Noga gwe! Gali eva wano! Ekyo kiri tekiriimu. Tosobola kwogera nti gali. Ekyo tekiriimu naye nga. Kyekigambo nga kiri hambo. Kyekigambo nga kiri hambo no ku bigambo bye tukozesa. Ndeka. So kati omanyi ovaako? Sitera. Sitera era omuntu alaba nga nvaako aba wa munda nnyo aba muntu wange asobola okulaba that part of me nti nyiize kati. Naye abantu abasinga bamanyi hayo tanyiga. Okay. Era kati bwe tubeera wano bwe tuti kiyinza okutwala emyaka nga 10 okutuuka n'omanya nti hakati nyiize nno. You have nice legs. Thank you. Nina kyendabye nengamba but anyway kade tujja byogera offset. There is a theory that comes with those legs. But I'll ask you offset. Abantu badde babuuziza. Yes mbabuuzizaako. Batulaba bafunye ebirungi tusanyuka wamu nammwe. Nammwe abalina ebigezo tubasabira. Mukama Katonda bibavunuse. Zafaran yasiibye January. Oli mulokole? Ni mukatoliki. A Catholic. Wamma sendi yangamba nti obeera lubaga gy'osabira. Gensabira. Okay. Bambi. Naye bino ebyokusiiba ate si byabalokole. Ffe tusiiba omulundi gumu. Gwe mmanyi mu nnaku z'akalema. Kituufu. Ate ffe ekyaffe ekirungi bagamba osiiba ky'osinga okwagala. Kati nze awo ne ndyoka nsiiba ebijanjaalo sibikomberako ddala mu kisiibo. Kasuku abantu bakolera ensobi ayinza okwesanga nga ebijanjaalo ebyo obiri omulundi gumu mu wiiki. Nze sibirirako ddala but I have love for them. Kati awo oba tolina kyokoze. Kati mbeera nina kusiiba kintu kyempulira nti muli nga kawisiki ako kati okawisiki oba olina okukasiiba naye kawisiki nakata kaali kansudde nensooka nenkawumula mbadde nkazeemu buzzi naye nga kati kandabe guno omwaka ngenda nno siiba ki ennaku z'akalema zijja mu April mu March. Bangambye ku luno zitandika 14 February. Abaffe era Valentine abamu tujja kuba tusiiga vvu nga abalala bali eyo bali mbikujjuko. Valentine lwe tugenda osiiga evvu. Omukatoliki ng'atabuse afaaki n'ensi. Kale ekitegeeza 14th Feb, 14th March, those are 30 days. Yes. Then plus 14th March, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no, 24th. Yes. 24th wekigwayo, those are 40 days. Yes. Kati ekitegeeza Easter tugenda giri around Fool's Day. March, 24th. Eyo wiiki pozi yebeera eriidinga tu. Yes. Ennaku z'akalema nga tuzisudde wali. Aziweddeyo. Naye no munange ebintu by'okusiiba bino ekyewuunyisa byakyukamu ndowoozo baŋŋambe kuba bw'otunula mu Bible ne mu kusaba kwennyini bakulambika engeri ez'enjawulo z'oyinza okusabamu. Kuba kati kiri ekyo gamba nti nsiibye kino nsiibye kiri mu culture nga bw'ogamba nti eddiini kuva dda bwe kityo bwe kibadde naye ate bwe weegendeza munaye buli lw'osiibako ebintu byanguwa Kasuku oba otola mangu ebiba bikutte. Yes. Kituufu buli omu alina gy'ajja manyi ekiwa Mirembe omanyiyo. Yes. Be nali ngenda ekiwa Mirembe
nali mu vaaka yange ya senior 6 nava wa muganda ngaawe bweya ne tukatambula ne tujja ne tukasuula wano ne tugwa Kajjansi ne twambuka bweya kuba kiba mirembe nje ntera okugenda nensabako once in a very long while so naye omukyala gwe nagenda naye yaŋŋamba nti Kasuku eno gye tulaga abantu bafukamira ali okusaba maama Maria kati nanga nti eno gye tulaga yes osobola okusaba buli kyoyagala naye n'okuba n'okukkiriza kati bwe nategeera ekyo ne mmanya nti nsobola osigala ewaka omutonzi ne munnyonnyola ebyange in the comfort of my bed ne tuwuliziganya kasita obeera ng'olina okukkiriza so kati era Bayibuli emu yegamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu Bayibuli bwegamba manne sikimanyi ekyo nakyo kati ebikolwa nga kinti bw'osaba nti njagala kino you work towards it as you have faith that it will happen nti ne bw'oba osaba teekamu ebikolwa there are those places of worship ebiriwo ebyenjawulo nti ojja kubeera mu buliri bwo naye kyangu nnyo essimu okukubirwa n'oyagala ogikwata maybe it's an emergency kyangu nnyo okubeera ng'oli waka omwana najja nga akaba daddi kino daddi kiri of course you'll be distracted naye bw'ogenda mu sinzizo ojja kumanya nti wenviiridde ewange nendeka byonna I've been there for a purpose era it is for that purpose nti ogenda kukola ekikututte yes. Okay, so omuntu atulaba wali ayagala omanya who is Zafaran nina kayimbako kenjagala omukwano gyeguli omwana gweguli gyeguli it's a sweet song buli lwe nkulaba nenkajjukira leka akayimba kangaako omukwano gyeguli ye gyeguli ezo ku bavubuka bambi nina laavu eri yennyini olinga manager wange simanyi nnyo mwana oyo abo abaana abakuze ebyo ebirevu ebijje ne batemamu beekiti sibeesiga bamenya emitima abo abaana munange nate ayina laavu eri enzibu era kisoboka kwa muwedde naye aŋŋamba Kasuku twasiibye eŋŋano bano asajja bali wali enjala ebaluma baagala byankulya mu Kasuku twasiibye naffe twasiibye kale mugende mu maaso so omuntu ayagala omumanya who is Zafaran kuba it's the first time you're coming here ate no channel international njagala wabeewo promoter Jose Jobs Link show yaffe gye tutwala ku Crystal Palace Stadium omwana ono mu epo abeereko naye ngoma zomanya profile ye Zafaran amanya gange ag'obuzaaliranwa nze Nakyonyi Josephine Zafaran nalyo kwendi kuba tatali yantuuma ndi mukazi muyimbi era nga nkolera mu Swangz Avenue njagala nnyo okuyimba njagala nnyo Katonda era sobola kwogera lines ziwera 10 nga tokiwuliddemu yes ate nga sikukyogerako bogezi naye ne mu bikolwa byange yes oyagala nnyo Katonda yemmweba ankoledde ebirungi natenda ankoledde ebirungi nasinza kwesivoko ekyo kirungi nnyo you know it's these days we have two types of people we have abantu God fearing people and those who act like they are God fearing naye tekigasa ku actinga kuba tojja funamu ebyensi tojja bifuna n'ebyeggulu tojja bifuna kati abasinga bana aba actinga nga God fearing be balokole wano etendo likwata nenge ebikolwa birala olufuluma church ekyo kibi nnyo mulimu naye n'abatebikira ne mu church mwennyini nabeero ojja basanga nga byebyo byennyini bye bakola ye bano mu church wakyaliyo bano abasajja bano walingayo abasomesa bakatekist abasajja abo babeeranga bakambwe ne wabeerangayo n'abakazi bano babeeranga balongoosa mu church omwo babeera ba asha naye nga bakazi bakulukulu nabakambwe n'omubuuza wakitoddeeka munange naku zinate byakyukamu nange eddanga ndi muto nalabanga abasomesa babanga bakulu bakadde naye naku zino munange mulimu abavubuka era bakatekisita abasinga betulina erubagaawo bavubuka bato yes bavubuka okay
kitegeeza Lubaga awonya nomanyi nebintu ebyewuunyisa siyingirangako kyaki ye Lubaga. I've never. Anti kati kenkufunye ero ojja kuntwala because Isigeza tewazika Archbishop baba muzika mchachi. Namulabira ku TV. Nazikira ku TV. So kati simanyi babo mola church ne basima oba. Mulimu waliwo party wali hatinyonyole ntya. Webateka amanya g'abajulizi kati around there waliwo bebazikawo naddala babatandikawo Lubaga Cathedral abagizimba. So I think there was space. Nebatekawo. Okay, today waliko Zafaran. Yes. So gambye you oli mu Catholic yo God fearing from which clan? Neddirambogo. Yes, nganzalibwa omugenzi Haji Isaac Kayira Makumbi agalamidde Elwengo Ndagwe. Ate Haji nawe yikwataganirawo. Haji. Nabe alitasobola yantuma Zafaran. Zafaran ya Kisilamu. Yes. Novaayo. Mama ye mchala Catalina Kalinda. So you grew up with your mom? Yes, I grew up with my mom. Okay. Kati I adopted that. Era ye yantuma Josephine. Kiteze erinnya Josephine lyalinga ly'amaanyi edda. Akwa muna wale batukanga ne batunafuya mbufina. Josephine era ye Fiina. Olipita bwabe wejinji okumpi toli. Toyagala kuyita Fiina. Aho nkaddiya. Okay. So kati growing up was like how? Because now I hear your dad Muslim, mama Mukatoliki. Na mu buto bwange in my infanthood nabera ne mama kati P1 nengenda tata yamugamba omwana wange mumpe njagala mbere n'omwana wange nza abana bange bakulira wamu nengenda nembera ne muzeeyi tubera na masuba naye I think nakulira mu family esinga abantu abangi kasuku twaberanga ewakanga ekyemisana bafumba enkota namba eyemmere ate si buno obukotakota naye enkota eva wano paka wano obuwanvu nti era twatandikanga okuwaata ssaawa emu ne tumaliriza ku 3 okuwaata emmere y'ekyemisana ate nga etteeka ly'ewaka ssaawa zigenda okukoona omusiraamu aba yazina bw'ati nga mumaze okutegeka ku 7 ng'essalalize anti bwe zaayitangamu Haji nga bagamba ndowooza munaagirya eyaleero mujeeriire ate nga Haji ati ekyo tayagalirako ddala kukiwulira naye okubeera ewaka nga waliwo abantu bangi binyuma but to an extent bitama nti akava akalungi ako kabangawo naye nga okubeera engeri gye muli nti muli bangi kalina okubeera dilute ennyama mwena mulina okufuna guno mwaka ki gwe twogerako kandabe 90 what nedda ddiya nze banzaala 1998 yes 98 abantu nga baali baliira ddala ennyama yalingawo naye ejjukira family nene nti ekyemisana twaberanga abantu nga 45 yes nga bonna baana ba Haji oba extended family yes abaana nga mulimu relatives nga ye muntu eyayanirizanga abantu nti nabo okukyalo bajjanga ne bali ekyemisana ewaka kale ate nga okulya buli omu ajja kufuna mwagala temwagala kati abantu 5 kiba kitegeeza ekisambi ky'ente kiba kirina okugulibwa buli lunaku kati tekyabeeranga kisambi kyo balaba nti bafumbanga ekiriwo nga buli omu alina okufuna kwekyo ekiriwo yes nti bagulanga kiro nga 10 ekyemisana ne tulya ekyo fenna ne tugabana ku ekyo nti n'ekyeggulo era ey'ekyeggulo ne tuddamu ne tuwaata ne bafumba gye tunaalya ekyeggulo kyemisana nkota n'ekyeggulo nkota temwakubanga muceere awo piraawo omuceere gwabangamu naye taata yali mulimi ddala nga buli wiiki pick-up ejjeeyo amatooke kitegeeza kati amatooke wagakoowa ngalya naye si nnyo kuba wagalya nnyo mu buto ngalya naye kitono nti ngalya nga bugamba nti nkyagadde enva zino ziwoomerako ettooke kati awo mugenze mu maaso that's P what 98 you were born 98
njagala gatta ekintu ekyo kiri very important. Njagala kulaba musajja wange Shalom. Okyali wala okyali muto myaka mito ddala Ronnie shezono muli myaka gyegimu. You were born which year? Nedda. So you're making 28 producers this year. Okay. So kati ologenza omugabana emmere ekyalo kiramba. I remember tuko obulamu bwatuuka ne bukalubamuko nti family okubanga yali nnene muve ewaka tolidde kintu ogenze ku ssomero nakulinda breakfast. Kubajjukira mwakusomero mwavange wakanga muli bangi banategekera bameka obudde obwo kiba kitegeeza mugenda kutuuka late. Kakati nga ebyo tetubiraba nzere ebyokulya ku maca ne bwe mba sibye simanyi kukeera ku maca ndye paka kati kyankuliramu olya like at 10. Yes, ndya like at 10 11 era ne bwe neekaka ne ngamba kandye olubuto lunnuma kuba saakimanyira kati munaye nagenda nga ku ssomero wenabeerere wa muzeeyi nali ndi ku Lufuka Islamic Primary School. Lufuka yewa ndejja waawo ng'ogenda nga letawo zanta ng'otandika bwoti ndejjaawo kibutikaawo otandika olwo oluguudo kati baalukola. Yes, baalukola ne lwali lubi kasuku ng'enkuba betonya ffe tetusoma. We nasomerayo eyo nasomerako ezana ku Standard High nga waliwo omuwala mukwana eyo somero baali baliyita batya ku Standard High. Bali ku Green Light si Standard High baganda bange. Green Light eri wano yesooka bw'oba ova ezana yesooka nokkaawo. Green Light we nasanga Mickey Wine yali azze okunoonya essomero ne musanga awo betwanyumyamu ne tumulagirira Standard High kwe kutandikira awo. Kati munange nabeeranga abo naye embeera teyali nnungi kuba abanaku baali bangi nnyo ebiseera ebyo. Olaba abasiraamu balina ekintu siganya kirungi but kikosa abaana beeyagaliza nnyo baagala nnyo okwewagira. Natamanya mwana mbeera ki gy'alimu natamanya mwana ayise mu mbeera ki ayisibwa atya kati baatukubanga emigongo lyakukuba kugamba nkukuba lwa kitaawo gino nkukuba gya kitaawo gw'oli mwana wange tolina kukola bwoti owalifunye 3 nakukuba 6 because amanyi taatawo. But I think that was good communal raising of kids. Wakati ze saawa eno benfuna yasobola okunkubira omwana ate nnyinza osanyuka lwakuba sikyagala nti okuba abaana kyatunyigirizangamuko naye waliwo omwana kyakola nga yeetaaga yisaamu kyatunyigirizangamuko inawe nti weesanganga nga ne byotafuna ku ssomero tolina bw'ojja kwogera kuba oli munne mukulu munne ojja kusirika nti twatuukanga ekyemisana omanyi ebijanjalo ng'olya empeke 3 ez'ebijanjalo n'olya supu n'amazzi era gabanga amazzi n'ebijanjalo naye twabiyita muzo ng'omwana ate mwana muwala olumu nagaananga leero sijja kulya leero biganye kati making matters worse ogenda okuva ku ssomero okudda ewaka nga abali mu secondary abamu bakusoosa okudda kitegeeza ogenda sanga emmere eweddeyo. Walinga osobola okudda eka ate ng'emmere eweddeyo. Anjukira bali baba bangi ne balowooza nti buli omu yalidde kati ate mmwe temunnadda mukyaliyo ogenda okutuuka nga yaweddeyo kati mujja kulinda ku ssaawa emu evening tea ate evening tea ebeera slice egi ey'omugaati ne chai olwo olinde essapa ku saa 2:00. So to cut the story, I got ulcers in P3. Nafuna ulcers nti bonye ne ulcers up to date. Ochina ulcers. Yes. Kiteza tonywa mwenge. Nali ngunyweddeko naye sigunywa kati. You a sober person. Yes. You would make a good bride. Not a bride, you'll make a good wife. Yes. Kuba abaana banywa ebintu mu Kampala wano. Nogamba bannaye kiki kye tuliko. Ate baagala okuvumbula. Kati gwawo alusa ne zikulinnyamu Katonda n'akutuyambira kati pozi ng'asigala wano tewali oba buno
tewali yadde toyina tewali yadde omubiri gwe guli clean. Yes. Yemwe radio be yayimbako Abalibwa. Juicy. Toka mayaka yimbako. Ayimbankamanyi. Juicy. Aha, so kati ofunye alusa. Kati mukulwala ulcers natuukanga zimpisi za ddala bubi. Kati ebbanga eryo lyonna kuba nava ewa mama nga ndi mu P1 paka P5. Nali siddangako wa mukadde. Kati bamugamba omwana mulwadde, omwana akoze, omwana kino, omwana kiri. Abagamba mumuleta jandabeko. Era yali holiday ya P5 nenvaayo. Third term. Yes, third term. Naye era tebyali birungi muzeeyi teyakkiriza. Nga mugamba bw'oba omututte kitegeeza ogenda mulabirira ogenda muweerera. Nze nkimaze. Mama ona agamba kama mbaya ni mbaya. Nagamba omwana wange nze namuzaala. Katonda yamumpa ajja mulabirira. Era asuddemu Katonda wali. Yes. Tata nayomba neyekyanga oba omwana si wange oba omwana amulagayo kitaawe omulala. Namugamba kitaawe yeggwe nero kimanyi. Kuba amaaso gange like bondaba ne baganda bange abalenzi tufaanagana ate ffenna tufaanana muzeeyi. Ekitegeeza muzeeyi wammwe yali mulungi. Yes, yali musajja mulungi. Abantu bafaanana bataata waabwe n'otya. Omugamba afaanana taata we jjajjaawo omusajja. Omuntu wagaba tuwafaanana taatawo. Omwana bamukuleetera n'omugaa nti yafaanana taata wo bajjajjaawo omusajja. Naye taata wammwe yali mulungi kuba naawe oli mulungi. Thank you. Ni musajja mulungi ddala. Ati namugamba omwana gw'olabira ddala nti bw'onyimiriza ne baganda nge si ngalo si bigere si face mbafaanana. Ebiseera ebyo tewaaliwo DNA. Ndowooza tebaayagala biyingiramu ebyo kozi oli yali yeekyangamu bibye naye nga naye amazima akola ki agamanyi. Yes. So munange muzeeyi akivaamu. Muzeeyi bw'akivaamu bwekyo bwe ntandika nga kati kutandika bulamu buto kubeera na maama. Nantwala mu masomero g'Abakatuliki era P6 nagisomera ku Our Lady of Mount Carmel Busega. Yes. Efo byonna bye walimu mu buto nga tebisaaga. Ne Busega eyo yakakyuka bukyusa egenze ekula bukuzi kati. Naye amasomero gamu gali malungi. Sekiwa. Gali malungi. Our Lady of Mount Carmel ne St. Kizito Primary. Secondary teyali nnyo by then. Naye primary they were good schools. Bola banafuna grades ezintwala ku Lubiri secondary. Wafuna first grade. Safuna first grade was a second. Super. Atachikola. It was good second, as well. Was second. Ataka tojogeddeko second super. It was a second super. Mulimu super mulimu n'eri ya yovu. Ebyo bibeeredde ku university first class upper. Byonna bisigala birungi. Oba I mean second class upper. Okitegeera. Byonna bisigala birungi but ekyandetera ofuna second grade I was battling ulcers. Oh, through that period. Yes, nti nalwala nnyo. Ne kati olinayo ba OB ne ba OG. Malina. Bakosanga ne mukolayo ne ka WhatsApp group. Obayi wakikubuuzizza. Nze amasomero olusi mwogera nasomera sima ya Gondi Busega sima ya weeyo. Beera neebuuza nti nammwe mulinga ffe. Bayiza bagasengula. Nammwe mulina WhatsApp group. Gemisingi gy'Abakatuliki nga tegasengula. Eri Abakatuliki. Abakatuliki awo nja kukkiriza. Abali kibalina obusomero buli eyo tobutegeera. Naye owulira kawulire nga kakola. Oba osoma amawulire ogenda Our Radio nogakana akasomero nga bakalistinze kabadde kakuna mu Uganda nogamba naye banna kasomero kikano ate gali gakabejja. So that is how I got Josephine. Kuba bwe najoininga essomero ly'Abakatoliki liri nga tebalina because nali nnyo active mu church. Like I got so passionate nembiyiga nembyagala kati bali bambatiza naye nga nkozesa Zafaran nga sikozesa Josephine. Kati awo nentandika okukozesa Josephine. Bakubatiza eri okyali muto nga nagenda wa taatawo. Sinagenda wa taata. Kati ovudde awo ogenze secondary Lubiri. Nali ku Lubiri secondary school. Yes. You went to good school? Yes. That is from senior to senior 6? Senior 4. Senior to senior 4. Bwe navaawo nengenda ku St. Peter's Nsambya. Nsambya. Yes.
gonna nsambye y'abakatuliki. Yes, y'abakatuliki. Awo maama wo wonna yakuweerera. Yampeerera nafunanga ne scholarships. Engeri gye yabeeranga ennyo mu kyaki. Yes. Gwe kyaki olina ensonga waki ogifiirako. Buli kimu ekikukoledde. Tewali nsonga waki ogita. Kati kwano okuyimba kuno interest ye evaawa. Natandikira mu church nti baganda banga bakulu bayimbanga mu church ati nga kusaidi ya mama wo. Yes, kusaidi ya mama. Nga fobo bwana obuto bubera mu kwaya nga buyimba. So I grew up like that nga ne waka bajja practice bazikolera waka bera ne tuyimba bwetu kati kumaliza senior 6 kwaya je nalimu bali bajita St Michael nga ya Father St Am nenga alina band bajita Gin Africa band kati bwenava mu church chanyangwire kujoininga band kuba nyini kwaya yali nyini band. Yes. Kanobera ngokuba band live band ngati twakulabako mu biseera bya live band nali munange olai koko waliyo nyuma ngo kyali naive. Nali should I say aggressive nti I would explore nga nkola nekyo tansubira kola nali abaana ngira bononya abaana abayimba ekikadde waliyo kimanyi bulungi nnyo ekikadde ekyo nga mbeera nnyo mu kikadde kati nga tebwenvaayo ojja kunsanga nkuba raga na dance hall. Zafaran. Eyo gye natambulira kati nga luyimba ki raga. Nakolanga nnyo ennyimba za Zex birangirangi teyakajja jozi. Era gye emyaka egyo kuba natandika okukola live band 2017. Omwana muto. Okimanyi ekyoroni. Omwana muto. 2017 wano jozi. 2017 awo katate nali njoininze university. Nem joininga university. Mukade nange twali tusasula half. Nga nina scholarship nga ne scholarship mfuna half. Atira obuzibu bujja mukade alwala omugongo. Mama wo. Yes. Yaserera nagwa. Waserera nagwa magumba ne gabachi muno around the spine there. Kati nga inobera ku treatment for some good time tasobola kola milimo gy'amaanyi. Entuka nga ndi ku MUBS. Wali ku MUBS? Yes. Which year is that? Natandika 2017 era. Kati no mara mwaka ki ku MUBS? Samaliriza nakola first year yokka. 2017. Hawawona. Kuba course je nali nkola yali ya bay. Nali nkola transport and logistics management. Yes, bachelors. Wali ogenze mu URA. Aha. Wali ogenda okukolera. Yes. Naye MUBS wagiwona. Emboozi etambula mu kibuga. Abaana bali ku MUBS awo bagaba nsonga yarrabi. Wawona. Abalala just maybe tebabogera ko bogizi naye buli wamu wekidi. Buli wamu abantu bagaba. Buli wamu wekidi bono gende Kyambogo it's the same story. Kyambogo until recently baadde balina nnyo abaana abafaanana baddadi baabwe. Nga teri nnyo kitambule. University bbiri ezibadde zitabuse wano mu nsonga ezo nkozi ne MUBS nga bazibu obe kyanyamba kuba nali bize kuba nasomanga nga bwenkola si kyekyo walina mu background y'abakatuliki abantu babiri abakatuliki n'abasiraamu bw'osanga omuwala alina background y'abasiraamu ng'eyiyo kiba kizibu kuba ava eno nga bamunnyonnyola ate banaye bw'omugwako nga toli musiraamu ne bw'okola otya akunnyonnyolerawo nti nkwagala naye taata takisoboka kati n'abakatuliki bwe bali nabo bagumu balina engeri gye bashepinzemu abaana baabwe omwana w'omukatuliki pure oyinza okukola ebintu nga teri kijja okoowa bukooyi biba bigambo bingi kati gwe ate eyaliko maama wo single mother ate wuuyo kyaki ekuteerako ssente
wali tosobola how do I disappoint these people Exactly. kati olago wano woli tosobola kufuna roboto nga tebakuwasiza mu church era ojja kubulira mu nnaku zisooka wano nga mwakatandika nti ekya church kirowoozeeko nsonga eyo si kukyala si kwanjula ekyo ndowooza kati nakyo nkuyambye ne kivaawo buli ajja oba toli serious tuleme buli omu aleme kumalira munne budde ebyokuzanyazannyamu awo kuyitako bw'oyagala bya bangi serious ababyagala bw'oyagala bya serious tulina ebyokukola bingi ate nzire mu kuzannya mbukebuke nzire noono nzire n'oli owakankudde endwadde ennaku zino infections ziringa infections kikulu nze sikyesigira ddala bawala Zafaran ebintu oyinza okuba oyogeramu bwogezi asuku bintu byokwagala bino amanyi bw'oba oyagala ebyaddala nga si byakiyaayi oba toyagala kuyisa bwotyo kakati tewaba nsonga lwaki mba mbeera ne hopes mu muntu nga mulabamu ekintu ekyenjawulo naye nga tegesibwa alaba so for your ideally dating from the word go should be about you will marry me sikikulembeza cause netaaga nkumanye tusooke twemanye nawe weetaaga ommanye but then tuba tulina oba n'omulamwa titulagawa exactly kati in between yawo tewabeerawo kombya obeera pana kombya take some time of course ebyennaku zino byakyukamu teryajja kukkiriza kubeerawo that long nkimanyi byakyukamu era saagala kubeera kumpewo nimbe nti you know but then newootuukira okugamba nti omuntu oba omulaba nti capability yes kati ebeera period nga ki lwaki obabbirako banno baleke bazigwemu kale mbalese kuba baleke bazigwemu so kati ova otya mu band okugwa mu Swangz because I see you at Swangz that's like 2 years ago yes 2 years ago like okay yeah obulamu bwa bandi bwo bwali bwokya it was a whole experience nti yali process ey'okukula naye kyenebaliza Katonda nti nagiyitamu. What happened? Asuku twakolanga ng'olina okwambala okulabika obulungi akaviri kalina oba ku point olina okunyirira naye ng'ogenda kukolera emitwalo 2-3 ebiri ababana bandi bali ku ebiri nsaawa eno byakyukamu emirembe gikyuka naye duli mu ntandikwa nga gw'oyagala nanti ebiri gumu ebiri yes amafuta waki tewannoonya n'enzikuwanga buwimisana n'osigala ewammwe nedda Kasuku ekintu kye nali nkola nali nkyagala so nga sikitunula kati engeri gye nalina ekintu ekirala kye nali nkola ku mitwalo 2-3 nojja n'otukuba 2 hours anti kati jjukira omuntu aba alaba tomanyi oyiga buyizi nebe kuba kuyiga omuntu w'omutera ku stage emitwalo 2 Kasuku fe twakolerako ne adventure ng'oli akuyita okole naye nagamba nedda nkuwadde platform that's adventure. No, I think that is better. It's adventure. Adventure nesasula ennyumba agenda kunyambaza nyume. Anti nedda nze kyendowooza ate oli ajja n'akugamba nti jangu ofunire wano experience asinga oli akusasula ebiri aba akujooga bujoozi because clearly abeera amanyi you have to buy a new shoe olina okufunayo ka dress akalungi akasikiriza naye na no adventure yalinga akimanyi nti birina okubeera bwe bityo naye twabeerawo ne tukula ekisinga obukulu bw'obeera mu kifo nga teweeyongerako oba tofunyeemu exactly naye kati nakula ne ntandika okweyongerako ne nzimba repertoire yange ne ntuuka nga repertoire ebeera playlist yo nga bw'ogamba nti nina mashup nti bwe nva ku luno oluyimba nnyingira mu luno nti nkuba non-stop bwe ntandika bwe nti nsobola okukuba 20 minutes non-stop yes nga nvugiraawo nti nagizimba nebeera nungi nga teri unique nti owa you give a reason abantu okuba nga bakyakwetaaga obeera ne relevance nti nenkeera bw'anaaba akwetaaga ajja kuyita naye banamubuuza nti leero audience gye tulina y'abakulukulu
olowooza ani anaakola nti sikola lingala baagala nnyo lingala batyanjawulo kikyalina kyalina ennyimba ezo ez'abakulu ezo bannambi basonka babakulu bwe batyo mama yajja akole so tebyali byangu nnyo nti twakolanga akasuku ng'onnyuka kiro ssaawa 8 ogw'ekiro naye nga tolina okuddayo ewaka of which kyampaliriza okuva ewaka amangu nga tolina bw'oyingira 8 buli kiseera okonkona omukadde maama wange tosobola gikonkona ku 8 paka kati ne kakati omubuuliro oba gwogisasula ajja kubulira ku fembi kujabaako omukulu w'ennyumba eno emirimu tagitegeera bulungi gye mukola agitegeera naye olumu obalekeramu ekitiibwa nti muzadde so napangisa mangu nayingira obulamu bw'okupangisa mangu bwe nagenda ku mobs sagenda mu hostel natandikirawo okupangisa kuba engeri gye nakolanga mu ndongo nti n'ekiro nesanganga ojja kutuuka mu hostel nga baggaddewo so nosalawo but did your mom know that now you're doing band at night as saamubuulirirawo yali amanyi nkola mikolo nali siina bwe mugamba nti nkola mabaala ekiro mukadde katalina ngo bimunyonyola otya ebyo nga tasobola kitwala omwana w'omuweereza omulamba omukristo omukukute asha nga bamugamba batya nti muwala wabeera mu bbaala ng'akola kati bano abamu bwe wakubiranga mu ndongo tewabalabanga mu kyaki nga balabangayo naye nga kakati ate bw'onondoopa ojja kumbuulira gwe wabadde ononyeeyo ki challenge y'abakatuliki kuba abakatuliki tuyambira ojja noga nti omusajja namusanze wali gwe wabadde okimayo ki balina engeri gye bateemingamu olugambo abantu ne badda mu layini bokka ate ekitali kubali abannaffe nti bw'ogenda nolopa nti namusanze akola kino musango gwa naggumula tebabuuza ate gwe wabadde okimyeyo ki so munange nengenda nga nkula mpola bwentyo ne sente ne zirinya nova ku kyebiri nenninya 7 10 nagenda okuva mu band nga omuntu okumpi tokola regular nga okumpe 15 abanyinyonyodde nange embeera olaba bize bubi leero naye kugenda kuterezaamu. You were at 200 plus, yes, 200, a night? Yes, a night. Wow. N'okukola bwe guba mukolo bwe bambaga tubeera mwana wa na 5 etwogerera. And that around that time nali mbakinga nnyo abayimbi. Concerts, abana abayina live sessions kuba omuntu gwe nakolako naye bange pamvu yali John Black. Kuba nzijukira natandika okola John Black yatandika okola live band naffe. By then nali mu band nga bagita Nylas. Sijiwulirangako. Eri twakolanga ne John Black era biseera nayingira live band bwatyo. Naye nga byayimba bitegeera. Yes. Yatandika akyagala. Anti eddoboozi lye, I'm trying to understand his voice. Ku live band. Munange yatuuka nakimasteringa kuba obuzibu bwe bwavanga obw'amaanyi nti olumu yayimbanga nga bw'ayimba bamufaananya abalala. Kati yalina okwewa obudde amasteringe eddoboozi lye kubyoma. Exactly. Asobole oddiyambisa live. Tubona twamala naye ebbanga ppanvu because twamala emyezi nga 3-4. Nga tukola rehearsals zo. Zafaran nno naye bannange. When you said twamala naye ebbanga ppanvu, I felt like you were going to say like 4 years. It's 3 months. It's 3 months ebbanga ppanvu. Labayo kasuku. Abayimbi okujjako omuntu ng'avudde emabega mu background ye nga waliyo live band. Tebakiwa budde bakajja batandika kiwa obudde mbi n'ebiseera. Era okubeera n'omuyimbi n'abawa ebbanga eryo lyonna tabeeranga n'abayimbi nga ne bw'aba alina concert ng'agenda kuyimba live mu abaana mwe mubeerawo ne mukola ajja in the last 2 weeks. Najja ate n'ababeerako nayagala mukoledde in the out. Kati nga yabawa playlist mwe ne mugimasteringa kati ye najja agattewo. Kyobalaba nti abamu abatakiriimu wesanga nti ssaawa eno abamu baakinga ayimba okuva ku kigambo ekisooka paka ku kisembayo. Okay. Abamu baakinga. Yes. Oli omwana kye okay. Made nagwe ngenda okwogera naye saagala kuono na interview yo maye kati bayinza okugamba Zafaran yadde ku interview ng'atuvoola buvoozi kati nga sigwayogedde tebategeera tebalina magezi obonaabona naye awo okumunyonya nti kasuku ye yayogera nga gwe bamaze okuyisaamu eggaali. I know. So
bwentyo nembeeramu kati ekyo okubeera nga nkola n'abayimbi kyanyamba nti eyandaba nga nkola n'ono yakunoonya enkeera kuba natuuka ekiseera nga nkola ne Michael Uma omanyi sajja wange oyo Michael kati Michael bwe yafunanga gigs nga z'abayimbi yatuuka banange nga nzikiririzaamu nnyo ng'akuyita yes nti waliwo be yali avudde nabo emabega bangi naye yampanga opportunities okukola era mwebaza awo noddayo erubaga n'olyoka osiiba bupya kati ate olaba ebyo nabikolanga naye ng'ate era nkyaweereza mu church nabikolanga nga nnyimba ne Father Raymond omumanyi mpulira muwulire wa Teresa Ministries Father Raymond Brother Raymond Father Raymond muzungu yes muwulira buwulizi naye Father Raymond apangisa wali ewaffe enkoko ze weziri ebwe bajja exactly ainawo family y'enkoko awo waffe wapangisa alimane greens ebyo sukuma wiki boterevu naye simusangangawo naye anko yanga nti Father Raymond yali awo naye Father Raymond gwe bagamba mbu asobola okubuulira ekiri mu maaso ebyaddala buterevu kati yakugamba ojja basita bulungi nnyo yakiŋŋamba era mu kuvaayo okulekerawo okukola nagenda okulaba nga obudde okububalansinga kimmenya era nagenda bulungi ne mugamba Father mbadde nsaba nconcentrating ku music nakugamba tewali buzibu nagamba bw'oba olaba nga kinaakukolera okibaze bulungi this is home oli mwana wange in case of anything you're welcome njagala mumiitingako tukikolera ojja kufuna obudde ujja kumpa enamba yo mbeere nga nkubirako tulabe bwe mumiitingako bagamba musajja w'amaanyi yes nyonyo era aina ne babies home aina babies homes biri aina wane naja nankumbi alina n'ensambya alabirira abaana bano basudde ku kkubo abakasasiro abaana abanaku ne bano abakyala b'oku street bana babeera ne babebi nabo abalabirira bambi yes nti nja kukwataganamu naye ndowooza nange abanaku be nnaayamba njayamba abo yes babeera banaku toga nti abatalina bazadde oba munaku okitegeera waneereraga nti mulekwa kati waliwo omunaku eyeegasse ku banaku banne Daginice walayo story ya Daginice mu maama we yabalekawo oli munaku boys ze mulekwa so kati ovuddeyo awo kati nyala paati wano weegattira ku Swangz nali mu akadok band gye nasembayo okubeeramu gayi gwe nali nkola naye yali drama mukwano gwa nkuyambye ne ku Saturday nali mboza sendi is it aka dope oba akadope it's akadope andi bakubye mu governor blowout ku Friday it's akadope band munange omwami oyo mwebaze era siri mwerabira obulamu bwange bwonna nti yali aneetaaga because I was the lead singer at that moment mu band yeyo naye yeyampe no opportunity yeyayogera ne mwami Benoni n'amugamba n'omuwala wano naye ayimba bulungi if you could take her on kijja kuba kirungi bw'ayogera naye nga mugamba atuweereze ebifaananyi bye atuwe ku video ze nga ebifaananyi yali abyagazaaki okulaba omuntu bw'afaanana yes madde manyi he wanted to get soppy neddadia kuba yandigayo bugambye omuyimbi mugamba jje wano anti kati munaayo olumu oba before you meet the boss exactly osooka ne bakulabamu wano ne balaba bo ne bamanya ayita things like that kati nangamba inayo demo yonna waliyo recordings eyo oluyimba by that time nalina akayimba nga bakayita binyuma nga audio nali sikakoleranga video ngambi wa Eugene ngaabimuweereza bwabimuweereza nga mugamba kale bwe naaba nkomyewo okuva mu festive holidays tugenda kusisinkana awona Eugene baani free of charge tebanzijako yadde sente ne wadde okay ekitegeeza gwe tonnabonaabona mu mubali nga lwaki sinabona wano
ngalwaki sinabona namanyi twayitamu mu budde bwa live band bibyo nabina nabisanga eyo mu live band kuba backinga kugenda mu studio kubakolera demos biki byonna of course bibaamu wakati jukira mwakola nga oli nagamba session yange ntandika sawa 4 ez'ekiro kitegeeza ogenda kumaliriza okuva mu studio nga sawa 9 lwakuba kyenayiga ku bintu bino the way you conduct yourself engeri gye weeyisamu n'abantu omuntu bw'omuwa green flag of course tajja kutunula butunuza abantu bapikinga mangu amanya nti kati wano waliwo omulamwa nye nga tebibulamu nti mulimu n'abaatulumanga n'atakusasula just because tokoze kyayagala akusabye n'ogaana kuba omuwala ali eri awo asinga okwagala okumanya kuba bwe banaalaba soft landing eno kusasula mpola aye tebagenda mmanya baatugamba ekiro ekiba mu studio producer atuuka nazivaako kati nze kyenewalanga likaziina ne litabuka naakugamba Zafaran togenda funa hiti nga tokoze kati nze kyenewalanga nga sibeera mu studio nzekka yes kuba kati omuntu bw'omuwa that environment nafuna that ambience muli mwenna mugenda kuwummulamu mugambe nti muwummuddemu oba akubyemu ekiti kye abamu banywa ku mwenge tolina kyokozeseza oli soba bw'anaaba anywedde ajja kwagala gye mutuule musoke munyumyemu awo to pick up the vibe again naye munnange twakolanga olumu projects zijja n'okola demos nga 3 nnyo ekiro kiramba osuza otunula omyayo olw'okuba alina we yatuuse n'ayagala okunafuyamuko n'okaluba n'obanga nga takuwadde yadde olwataano nagamba njazi kuteera ku ssimu nekikomaawo nagamba nyina ennyimba yaŋŋambye ajja kukolako nekikomaawo naye kati nze ekyaŋŋumya nga namanya nti nenkeera ajja kuneetaaga wadde n'abalala gye bali naye we yalowooleza ku nze kitegeeza nina ekyenjawulo bali abalala kye batalina oba oli awo ng'ennusu yezze oba oli awo mulimu n'abaatuluma nzijukira lunaku lumu nalina show sijja kwogera linnya lya muyimbi naye omuyimbi oyo mukwano gwange naye yampisa bubi show gye nalina yali bayitayo batya embalala w'emukono show gye yali nga ŋŋamba nyamba nina oluyimba kuba ebiseera ebyo baali bamuliko kati ng'oluyimba ayagala alufulumye wiiki ejja naye ng'ayagala mutuuliremu na sacrificinga kuba shows zaffe nga bw'ogenda leeti bakusala ssente era namanya by all means bagenda zisala kuba twakolera kusala road nga nina okuvaayo ŋŋendewa emukono okukola neewaayo nkoledde omusajja asuku namaliriza okukola omusajja naŋŋamba ajja kunkubira essimu n'okutuusa kaakati talina kye yali aŋŋambye yadde n'ekimu tankubira nga yadde essimu yadde message naye bwansanga nsanyukira nnyo nga bannange mukama mulungi twakusabira ebintu biyiseemu anti tomwogera linnya mbanga vinka yagamba kasuku yali akoze bwati naye akyeyiiya osanga bye bikyamulemya okuvaayo kati tannasamba kajji bulungi nakasamba ate ng'aluddewo osanga bye bikyamulemesezza bikolimo bya Mariya byamukwata bw'aba yakikola nze nga te nze nali mukwano gwe kitegeeza n'abalala abayisa abalala bangi abeera abayisiza bwatyo ate nga kama is a bitch I know kyokoze kijja kukolebwa kibeera kijja either directly or indirectly jja kisasulira leero jja kisanga bagamba there is no stone that goes unturned yes so kati Benoni olwakukubira ddi teyankubira era yayogera na Eugene naŋŋamba weetegeke ku Monday tugenda kusisinkana Benon ne Julius asuku nakankana wasula oloota seebaka olule nabanga otulo otuntwala bwe tutinga nga buketi asetuka ogendera ate bunnakya nga tebunnakya nenzirawo tulonde tugaana era baŋŋamba meeting yali ya ssaawa 5 nali njagala nyambala ennyo nkole ebimalayo egye naŋŋamba Zafa beera simple by then nalina dreadlocks walinako dread nina dreadlocks naŋŋamba tokola na makeup just put a simple lip gloss kola kantu kangu nnyo biyo enyambala zagenda owera ssaawa 2 nga ndi ku kifo Eugene kyeyaŋŋambye tusisinkane naye nga ye yaŋŋamba ajja kunsangawo ku 3 kitundu
n'otuula nentuula obudde nzikira bwalina bwakikomekome bwe butyo omanyi obudde obunyiza nembeerawo natuula na ku Lazio koze ebiseera bye twali tukolera ku Lazio night zaffe wezaali every Sunday nembeerawo nentuula bana banneekanga ku makya nabaddewo ekiro mbakedde gwe kiki ndi bulungi nina gwe nninze nentuula nenninda nali simanyi Swangz gyeri ge mazima era yansangaawo awo yali evuddeyo eri emuyenga baali awo ku 3rd Street we bali yes we bali which year is this 2022 January 2022 yes January okay era zaali ennaku z'omwezi 3 January 3rd Jan yes ngenda tutuuka ku office twasanga beno ntannatuuka nga tutulawo ku reception naye ng'omutima gunkuba nkankana bwe nti ntuyana bwe nkala tutuuka ngenda mu office asanga office bagiyita kigiraasi omukulu tamanyi nti bagiyita kigiraasi mbyogedde munsonyiwe muli bwe mutuula nga abali ebweru babalaba ntuula munda natuula nankankana nti amasafa kakkana kwaliko SC ne bagula ne ku madirisa nzikakkana enterere nedda tugenda kunyumyamu bunyumya mbuza amanya gange ebinkwatako nasoma kyenkana ki ensonga y'obufumbo eyo ebuzibwako nnyo oli mufumbo batoli n'obagamba toli ekyo kirungi olina ku baana nti nedda ekyo kirungi nga twogera emboozi yali mpanvuwanvuko okugezaako okummanya nga bambuza bye mbasuubiramu bye bansuubiramu lwaki Swangz experience zange experiences kizennina naye ekyanyamba baali bandabyeko lwemba sisinkana twali twa recordinga Tasker Conversations eya King Saha ne Michael Uma kati bagenda okunsisinkana I think they had a picture of me amayeyo n'omuwala so kyali kyangu ndowooza okuconnectinga yes kati bampa project bampa olimba lwa Sweetheart nasooka okufulumya genda wa Sweetheart asanyuse bintu bya Sweetheart omwana yakiteekamu ati that one kati bino nyaŋŋamba Zafa eno trial oluyimba sigenda kubuulira ddi lwe ngenda kuyita naye genda oluwulirize saawa yonna nkukubira expect my call at any time nengenda kasuku nawuliriza oluyimba nga lyrics nzina ku simu nga muwaleti mulimu obupapula musawo ezenjawulo mulimu like I had to make sure nduwulira in the shortest period of time nemba nga ndumasterizikimu yes era that Friday yankubira nangamba jangu voicing oluyimba session yange yali sawa 8 nengenda nakola ne bomba producer bomba netutuuka ne bomba yeewuunya natuuka nenkuba abasinga bayimba line by line verse soka najimba yonna one take nangamba tuddamu take eyokubiri nenjiddamu take eyokubiri kati ekyabasesa baali bamanyi ngenda kukola verse ntwale ne chorus lumu wazze omazeeko ozoli ready wazze wetegese nemugamba oluyimba nalukutte naye nkimanyi tetusobola kola verse na chorus at the same time tunakola verse oba netugamba tukola verse ezizokka netusembyayo chorus oba netugamba katukole verse tukole chorus tukole verse nga nkola maliriza it was a Friday kati enkeera nga mpereza mwami Benon message namugamba Benon nakoze ntya demo wajiwulirizaako ngamba wakoze bulungi Zafa but I feel like you can do better mtima nga gonkuba ngamba ndabika testing koze eki njigudde ngamba tutya I feel like you can do better kati ensobi ejja wanulumu mu ngeri emu nti byangamba tugenda kola ku Monday nalowooza bomba agenda kukomawo kumba ayagala tukole naye yennyini ninga already mutya tutuuka mu studio nasooka nenkankana nga byennyimba biganye nangamba kiki feel free bakuleetere ku mazzi onyweko ne bandeetera amazzi ne bigaana nayita Steve Keys namugamba Steve jangu ono mukwano gwo osanga gwe bw'onoobaawo
ajja kuyimba. Steve najjani tunyumyamu awo nangaza fati feel free terera ono talina buzibu yadde ninga nze at the back of my mind kimanyi boss wange because of nebiri bye yali ayogedde like you can do better. Yes, ate serebu omuntu okuza omulaba beno ni serebu nakula mulaba ku TV za sajja wa amaanyi Uncle Beno ni sebo ndabira omusajja afori PJ big up on yourself. So nga tuddamu nga tukola kati nga mulinda nga mubuze bwe twamaliza okukola nga mubuze enkeera nakoze ntya ngamba Zafa I feel like the first take is the take je nakola ne bomba ngamba naye tubeerewo projects endala zikyajja ngambeerawo kye basooka okuŋŋamba nali nosooka okukomya band n'ogikomya naye kyali kizibu kasuku kuba olina kahistory ako. Exactly bwe badde obulamu bwange nga bwe mba siri wa Father Raymond mbeera mu band nti nalina band gye nali belonginga to naye nga nkola n'ebicuba nti buli bwe bwali obulamu bwange kyankalubiriramuko I would get bored. Abantu banoonyanga nnyo ebiseera bamanya nti bansayinize abantu bamankubira ne bansaba ku ssente za contract nembagamba banange siri musambi wa mupiira ndi sign on fee tewafuna sign on fee wagenda bugezi anyway but it was opportunity gye wali ofunye ate you know bali tebalina gye banguze kuva ku nsasula nti nvudde eno. So since then you've released how many songs? I have 7 songs now. 7 songs. Yes. Sweetheart was the first? Sweetheart was the first. Nenzizako Moto. Moto. Yes. Nenzizako Nkuba. Chirena Nkuba. Ngatuli babiri Chirena Nkuba. Nenzizako Jeguli. Olondomanyi. Nenzizako Nakawere. Nenzizako Enafuya. Right now nina Enafuya remix Netipo yes. Genda bajje mutambuza okusinga so project eriko kati yes kitegeeza your story has not been so hard. It's been hard but not so hard. I think ideally it's what most people have gone through. Okujjako wali we mwaliiranga enkota y'ettooke ekyobulamu bingi ebibeerabwo nti being in an extended family mize mingi emibi jasanga mulimu abanywa enjaga abanywa omwenge ekyasinga ng'okunnuma I used not to believe in incest naye nagiraba teyantuukako but I saw it which was a torture nti ne kakati kyekimu ku bintu buli lwe nfukamira okusaba nsaba Katonda nnyambe kikomeeyo kireme kusemberera baana bange. Incest ye muganda wo kwa cousin wo Oluganda ne cousin. So like your brother and your cousin. Exactly. Cause jukira twalinga banji kati ne batuka ne bafuna this mentality si mwana wa mama wange si mwana wa tata wange so tetweddira muziro gumu si wambogo and up to date bakyeyagala kati bitali mu mukisa tebiwangala kasu kati kyenjagala okubuuza oliyose n'okireeta kati Zafaran kambuuze bw'oba oli wa mbogo gye weddira osobola okwegatta n'omwana nga temugatta taata naye nga mugatta maama sisobola yeyo incest gye nkugamba nti mulimu abatalina buzibu nga yalaba kimala. So growing up in extended families bibamu ebyo kati walabanga abeerya it was so bad muganda wo ne cousin it was so bad. Naye in the natural order I want to ask if you're related to someone from the mother's side can you bang from your mother's side? You cannot. Aba muganda wo katate kukuludda lwa mama wo kiba kibi nnyo kuba kiri kyenda kwova nti mwena muva ku kyenda kyekimu like actually zezimu kutocha zenafuna ng'omwana nga nkula. It was so heartbreaking, so heartbreaking.
incest was very bad. Abaana beeriira ddala ekitegeeza ennaku zino and these days abantu bakitwalira ddala ng'ekiri okay, but guys it is not okay. It is not okay. Mulimu n'abo abawoza mbufe tetuli baganda kasita tetweddira gumu. Kazinu aba muganda wo. Omwana muganda wa mama wo gwazadde aba muganda wo. Ebyo tebakyabiraba. Ate ng'ennaku zino kyongera kulanda kikyeyongerayo. So okuliramu extended family bye bimu ku ebyo. But I think there are some cultures nga they are okay with it. Bweba culture. Nga culture y'abalina eno. At least culture bweba weeri wakiri olinamu eddiini tekikkiriza ku lw'eddiini kireke. Yes. Mbadde nina akayimbako kenjagala tuzannyire abantu naye abaana ba Swangz abo balina copyright. Ngumu eringa biri ebisajja ebiri erweza ebikoze biti. Nakozesaako ko oluyimba lw'omuyimbi awo lumu nga nakauploadinga bwe bati ne kakaabirawo don't do it. Tokigezaako kasuku don't do it. Nengamba omwana withdraw. Naye nga twali tukubyeeko omuyimbi wendi kankayimbe kayimba ki? Omukwano weguli neganda weguli kakasiza nandabeko mama weguli mwana wattu gyeguli ondaze nti gyeguli zenkakasiza nandabeko mama gyeguli aganyabo gyeguli nze bulijjo byendaba ku TV gyebiri ze nanyumirwa ntya otolito wanga lavu gyolina onoonya wosuula kasuku laba lavu yange yali yabbira nga n'ekisaawo ky'obusungu kyali kyajjula naye omukwano wagukwekula bwe wajja bw'otyo mukwano n'oguvumbula gyeguli owe maama gyeguli ze nkakasiza era ndabyeko maama gyeguli mwana wattu gyeguli ondaze nti gyeguli ze nkakasiza era ndabyeko maama gyeguli. Okiwulidde ne kali ke wasooka olikodinga nako nakaagala nnyo ogendawa ngendawa sweetheart ono mwana yangina sweetheart asanyuse ekibintu bya sweetheart omwana yatuteka kale baka mpite sweetheart omwana yatamira sweetheart asanyuse ekikujja kwa sweetheart ne future yagizanyako party. So nga tuwunzika, how is it dealing with Azawi, Vinka, Nwaji, especially Nwaji ono? Kuba bali they seem to be very soft people. Simanyi if by appearance. Nwaji ate bw'oba omutegedde ye talina buzibu yadde. She's an open book. Ky'atayagala ojamanya kino takyagala. Ekitamusanyusa tajja kukwekerera okimanyi. But does Nwaji like move into Swangz and say, hi guys, what's up? Mugamba mutya? Obulamu bulungi? Yes. She has those moments. Very well. Nga tanyiize tavuddeeko. Tava mu bbanga okunyiga. Kubanza emirundi egisinga nebeera bivulu emabega eno aba ayambala engato naye nga waliwo amunyizizza buli lwendabye ku Nwaji aba ayina I don't know if it's me afuna just bad luck with her, but every time I've met her she's doing something oba afuluma emmotoka banange where by shoes mbona muli wano munsumbuwa busumbuyi. I don't say baba musumbuyi, but he has those moments romusanga ngali okay nanyumya bulungi nawe singa aba abamusumbuwa bamuyombi abamanya nti kati engatto ze zina kubeera wano bw'aba afuluma aba alina okwekuba perfume aba alina okutereza look ye bulungi nnyo singa babiteekwa namanya nti bibino biri wano ate aba anayombera abeera tajja yomba. Anyway, personally nakulira mu family erimu abantu abakambwe bakambwe ddala so kati omuntu omukambwe tantiisa takutiisa manya bumanya bw'aba mukambwe kino takyagala biki ebimunyiza kuba babosi bo madenge nabakubuuzaako naye ate bo definitely mwina we mukoma. You may not be like on a date, you have to, you know. And but does Azawi get annoyed? Anyinga, like she gets angry? Oh wow. Every time I've met her, she's smiling. She's happy. Why abayimbi bejjako 24/7 nozo omuntu gwe sitanaba ku encounteringa nnyo ku Swangz awo ye Vinka ba mirembe giri ate ono omuvubuka ayambala short Elijah naye talina buzibu
he looks to be a simple person naye. Yes. Ojja mumbuuliza bushoti tebamunyiga semanengene. Aina lwakuba short ati noga sema namuzaye wako omwana oyo. Mumubuulize nti mwami era ija kitaka. Semanengene ng'oluusi omunyiga nnyo nti ajja kubya embuutu ye bulungi n'atuula. Anyway. Bangamba mwina obuntu bwammwe babuyita batya? Obuli obukwekobo obuterekobo abasajja bwe bambala obusanga bwakozesa nasooka n'amukweka n'amuteeka mu pocket eyo. Temubulina abasajja simanyi bwe babuyita bu brief. Brief si. Kisoboka kubanga by the way sizikozesa nko briefs naye kisoboka kwaffe twakula edda ng'omusajja atuula ati n'olaba sayidi emu n'ogamba bakama wange mugye baleko naye ennaku zino so omuyaya atuula nga liveroke nsonga eyo bambi mututiisa okubatiisa bati lwaki obawerekerera bwotyo mazima ddala kati nze we najja n'entuula okugula okumene nkuteekera okola nenkuteekeryo n'owulira bulungi tokiraba kati lwaki naffe mutumalako emirembe ekitegeeza tusigale mu briefs bweba tebadde brief making sure wepackajinze bulungi. Abakyala mbogeredde ensonga eyo nze ngazi omuntu emalako emirembe simanyi oba nammwe kati gwe tosobola tuula wali ng'omwana oyo sema akutte sayidi emu emirembe giba toba tokyayina bandabanga ali obwereere kuba mbandabye buli kimu obufaananyi n'obukuba nembuuza negative n'ozooza namumaze ekitegeeza kati ayagala okuwangula alina kukola ekyo akutuula mu maaso wali sema n'amukwata sayidi emu ati abanesitaza batajja kusobola manje ayanira kyobedde kyenaali egombye kiwedde nkirabye kati aba kyaŋŋamba ki. So Zafaran has a new song featuring T-Paul. Actually I'm undecided. Omanyi Gwene Nwaja, I have a soft spot for you guys. Swangz Avenue. Amidst all the things Nwaji does, there is why I like her just. Nwaji anzijukiza mama wange. Mama wange naye yali bwatyo. Nga fatwagala nnyo naye katagala bya kisiru. Era nga newe mba mutambula omuntu ne yeewunza amwocha. Amuwerawo ebibye. Nga tayagala bya kisiru. So every time I see her, she reminds me of my mother. Nenga Driver asitera nnyo kulaba bikyamo byakoze. Alina gye yatuuka leeti omusajja enkeera pressure ne zimukuba paka ku kitanda. Ne baŋŋamba Kasuku Nwagira ne mbaga kasita yazze. Sendi n'anyiiga n'akwata wansi ne waggulu paka kati yanyiigira Nwaji. Naye okitegeera. Yeah, then of course you're also Josephine. And I think nina kyenjagala okwogera naye tebanyiige abaana eyo. Tetulina kyabakolera tetunabagamba bibasanyusa ngamba gyokolera. Tetulina kwogerera bibasanyusa. I think you have the better voice. Mu baana bonna be basayininga awo. Thank you so much. Lwakuba kati ng'oli be yaggamba maybe tonali exploringa bulungi kuli yeah. So I think you should also think of that. Ddoboozi eryo kuba omanyi omuntu ayimbye ku band tabeera nnyo nga muntu atandikidde mu studio oba okitegeera. So but maybe it's the in-house style tebaagala nnyo ddoboozi kulijaajaamya anti kati olaba kinyuma nnyo when you let yourself grow. Kuba ekyokulabirako omugenzi radio ojjukira ekimuli kyalooza weyayimbira ekimuli kyalooza ne bread and butter tuwula nga waliwo enjawulo nene nnyo nti he gave himself time n'akula nti ng'ennyimba endala bw'ozuula nti yajja akula era nebaza management nti mu myaka gino ebiri gye ntandise I believe ebadde process ya kukula kuba bingi ebizze bingi byendabye. Kasuku depression yeruma. You got depressed? Depression yeruma.
abantu tebalooza nti such moments happen to us kuba balaba only the good side ajja kulaba ng'opostinze akafaananyi akalungi okozi nze oyambadde onyumye. But why could you get depressed, Zafaran? Alaba sometimes otuuka abantu ne bagamba endongo onazaako luyimba endongo oba tebakufaako oba kino oba kiri nagamba nange banfaako kyenfuna kyekyo kyennyini kati oli amazeemu emyaka 7 oyagala kyebaweewa emyaka 7 nange ow'omwaka ogumu kyembanfuna ya kati that pressure nti olumu abantu tojja kubuulira ono n'oli kyoyitamu bagenda kuteeka ku pressure wesange nga ne munda waliyo pressure eriyo ng'eyaayo gwagitegera maybe n'abakwetoolodde nti there is a target to reach yeah. Yes oyino kyenebaliza that environment tebabeera na muntu atalina kyeyeyongerako bw'oba tolina either kyobagattako oba gwe nga gwe omuntu kyeweeyongerako tebabeera naawe bakikulagira nawo you're not adding anything to us so at the end of it all wesanga nga your hands are tied tolina wakwogera naye nti ne bw'onooba oyogedde n'omuntu tajja kukutegeera nga gwe lwakuba I also have a feeling there is a style of music you should be doing, not this one. Yeah. But like you said, you have a team that's working with you, so yeah. Anyway, can you sort of be get off air? Yeah. But there's somewhere I feel you should sit. Yeah. Yeah. What was space area? Mubayimbi, which I think you can occupy so well. Naye noza abakutwala bo balina kyemwagalo. You know the thing about labels and you know is they do their research, so they know if we are bringing this type of artist should move this direction. Sure. So sometimes people can be as patient as 10 years. Sure. But we're transitioning still. Mugondi mo bogera no soma kuzi aba Mary J Blige bani balina gye batandikira. Naye nga bagayi balina gye babagoba okuba nti bagguka. It took some time but eventually they got there. So omuntu akola business ye nga yakumanaginga bayimbi on a professional level. Yeah. Tulina bino ebyaffe ebyajjangu tutuulemu biki ebyo bityo. But on a professional level, I'm sure people do research and you know they know the direction. However, naffe input yaffe esobola okubeerawo. What we think. Lwakuba nti kati folosi batugamba kasiko mwogera nnyo. But then your opinion is validated still. It's still validated. Naye nga we're transitioning to kiriko. Though nga bwe nagambye nti okukula ogenda wezuula n'omanya nti kati kino kirina kuba bwe kiti kino kikola bwe kiti this works best because mulimu ekijja okuba nga kinkolera naye ng'ate target audience tekigikolera. Oba sometimes already waliwo akikola ate ng'akikola bulungi kuba eyo naye ebeera reasoning eri awo anyway. Yeah. But I'm going to wish you the best of luck. Thank you so much. I hope we shall be chatting more. Exactly. But by the way, the funny wo. Nyo. Want to sanga. Era twabadde twogera ne manager asayagambye nti ngenda kusisinkana ne mwachi manyi natukanga leti ku office and making sure malala be program yamu ya spark eyokumacha ngamala kugiraba goba toliko nga ngenda ne bagirwanisa naye ebisinga bijja ebisinga bijja. No, but this space is also okay, you know, like we've gone like what, a full hour and a half. Yeah. We are here discussing. People have gotten to know your story, and I think that's the difference. So many watch what like the details of the band, and I think we shall get some other time. Okomeo tuogere ku period ye ya band. Shows inonga tuzikola twagala nnyo waliwo abaana bangi. Abalowooza nti okay now Zafaran, she's where she is. Some people see and they feel like she's very comfortable. I think now maybe we yagala okubeera tonnatuukawo. I'm not even a quarter. Abalala ne balowooza nti omanyi kati nze nali ntandika amawulire where like twali twagala just you hang around you know obeera omanyi nti kati for example Chameleon amanyi by name, Beba amanyi by name, Bobby amanyi by name, okitegeera. Now as things move 6 months into the business ogenda okutegeera nti ate weetaaga obba ne ssente 2 years later ate n'omanya nti you need to have your own independent name. Kuba
yeah, these people will know you naye kadale kigattako ki nga gwe tokitegeera. So I need to have that conversation now like with you tujja funayo ka episode tunyumyemu band life eyo yali etya naddala kati omuwala kuba omusajja ye may not be as bad as hard you know mbeeramu n'entambula n'enkola enti naye abawala mulimu okusaba mulimu impression mulimu okukwatirira mulimu by force shows ziri outside Kampala zezasinga obenzi bwezo nozo kiraba and that is a whole you know story that I want omwala oli omulala ali eyo alowooza nti kati nze olumala senior 6 genda mu bya band afune ekifaananyi. It is a process and once you do not trust the process togenda funamu. So that is Zafaran for you. Producer ojja tulekera ka challenge ka Zafaran ne T-Paul nawe ennaku zino ke katambula ku TikTok. Yes. Abantu bakalabeko. You can go and check out her new song. Yes. It's called Enough Ya Remix. Enough Ya Remix. Yes, by Zafaran and T-Paul. Paul yani ati? T-Paul avamu western yeyo. Kakoba boy. Nina T-Paul gwe nali mmanyi nga Munyarwanda. Simanyo ba kati boyogera western chemanyi Munyankole. Kuba his taremwa Paul. How is like how old? Simanyi naye muto. Nina T-Paul gwe nawuliranga edda. I hope he's the one. But he's a very good artist, very talented. Humble. Tomanya munanga manyi mu abasajja emyaka gyamwe mujibula. Mwina we mutuuka nobeeraawo. Nokoma. Kasita envi zibanga tezinajja. Ogenda ku nanti era osobola okukola aka Peterson. Ogenda omwana nakubadde ati. Naye ebintu ebyo nakwocalira ini wano. Tebyebulizaayo. Atoloza dai abeera mu lubeerera. Kati oyo mwana ayinza okuba buli nnaku 3 ayingira saloon. Olaba ruula. Protractor. Namukuba wano n'akawesa n'akakola. Naye namusajja ake neri baba nga abinkola. Ne mukaa neri baba leero gukome. Engeri gyeni nti siriimu n'enva e Masaka n'enzija e Kampala. Ruula lw'ogizza ngenda gimenya. Until next time, mubeere bulungi mweraba.